Nkwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e12 omwaka 2020 ssaawa z'amawulire gaffe agataliko mu ttuntu mwogenda okumanyira biki ebitambudde mu ggwanga okuva mu bitundu eby'enjawulo. Nze Sharifa Namuyumba awamu ne munnange Mmere Omulungi. Agataliko mu ttuntu nga tandise n'omukazi alumiriza bba okumukuba emizibu olw'obutawagira kibiina kyawagira. Kyokka ye omusajja abyegaanye n'ategeeza nti ekibatabula ttamiiro. Bano bonna batuuze b'ennansana. Nalunga Salo omutuuze w'ennansana mu West Zone asangidwa mu ddwaliro ly'e Mukenga apooca n'ebiwundu. Alumiriza bba Ssentongo Franco okumukubanga amulanga mbu obutawagira kibiina kya Nuupu. Abafumbo bano nti bamaze emyaka 25 nga bali bonna era nti balina abaana 3 nga bano batandika okufuna obutakkaanya oluvannyuma lw'omwami okubanga awagira Nuupu ate ng'omukyala mbu awagira enyalemu ekyaviirako Ssentongo okulagira omukyala alondeko ku byobufuzi n'obufumbo. Kyokka nga kino Nalunga yetakkiriziganya nakyo ng'agamba nti buli muntu alina eddembe lye okuwagira ekibiina kyayagala. Bwankuba bwansitula ekitanda nga kyekinneeyimirira siina musango era amazima gennyina ekipande kyange naŋŋamba wabireeteri mubiri wali ku firiji ne mugamba tekirina bwe kiri awo n'agenda kyennawanika ku muti n'akijja osomero yakisudde. Abaami beddeko omuntu aba awagira enyaala eyo buli muntu alina eddembe okuwagira ku kintu kyayagala. Omukyala wa enyaala eyo omwami wa Nuupu. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino okuli Samuel Mugabe bavumiridde ekya Ssentongo okuba mukyala we nti obufumbo tayinza kubugeraageranya na byabufuzi. Naye ekintu kye yakoze kibi ekisaka kya byonna kiweewula ekitiibwa ky'omukyala, ekyokubiri kiweewula ekitiibwa ky'amaka. Singa kiba kigenda mu maaso mu famire nga bwekityo bwe kitambula, omwana omulenzi azaliddwa mu famire eyo ng'omwana omuwala weebuuza nti yaaligeera libeerage 25 abaana 3 eyandibadde owokuna yakuba olubuto ne luvaamu naye nga sina lweyinza kigamba. Mu kwogerako ne Ssentongo ku lukomo lw'essimu yategeeza nti ekyaleeta obutakkaanya buno kwe kuba nti mukyala we adda matumbi budde ate ng'atamidde. Komawo akasaawe mu kitundu ng'abaana bato mu wa myaka bwa mwenda omulala wa 7 nga bali wabweru awo babalekawo naye ng'ekizibu obutalo lonna n'ekirala kyava nnyo yakomawo leeti yanyiiza kubanze mukama we okiwulidda ffenna tuwagira naye gye tuwagira babawo 15,000 ku mutwalo. Edith Namayanja yakusekedde gwe mu Kulwabukedde TV. Webale nnyo Namayanja ninga sinakwengera era njagala okujjukiza nti tuli mu biseera bya kulonda obutabango ng'obutubwewale mu biseera bino tusobole okutuuka mu kulonda ak'owamu nga tuli balamu 2021. Obubaka buno obukutuusibwako Bukedde TV 1 nga bali wamu ne Netherland Institute of Multi-Party Democracy. Betwengerayo n'amalala ge tulina Ennyanja egoyezza ebyalo 8 abatuuze ne basoberwa oluvannyuma lw'okubulwa ekyokuzzaako nga kati bakozesa maato okusomoka okugenda kubalirwana. Katufune ebisingawo. Abatuuze okuva mu ggombolola ya Galiraaya ekiri mu Kayunga District basobeddwa kane mu kibira olw'ennyanja okusalako ebyalo 8 akati buli kyalo kiri mu kizinga kyakyo. Emintu omuli ennimiro enzizi ebyejasaako n'ebirala byonna byagendeddemu akati bali ku bwa Katonda. Tetukyalina ne wetulimira sulawuzi tugende kupaala bupaala. Tukyalina amasomero yadde abaana we basomera amazzi bowa zonna zaayononeka amazzi gazitwala n'amazzi ag'okunywa tetulina. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo batubuulidde embeera mwe bayita omuli ebisale by'entambula okuba nga biri waggulu n'ebyamaguzi ebisulibwa okuva mu bitundu ebirinaanyeewo tebakyasobola kubifuna. Ekyo nno kyongera ebbeeyi ku byamaguzi nti saawa zino n'ekintu ekyandiguze ennusu 5 olw'entambula nti yakawereege omusuubuzi naye abala emirundi gy'asomoka kimaliriza okubizaamu emirundi 5. Abala bagamba nti bolekedde okukwatibwa endwadde eziva ku bukyafu kubanga kabuyonjo ya gavumenti gye baali bakyamaze atwaliddwa amazzi nga naye yasigalawo yajjula dda. Tetukyalina toyireti goge mazima toyi gye twali tulina eri wali eri yali ya gavumenti yali yaweebwa ekitongole yali ya mwalo naye etoyireti ebaddewo emu abantu ntufu bayitirirwa ekyalo kinene badde bonna beeyambisa etoyi emu n'olw'amazzi agajja gayita wansi ne gasitula obubi bonna. Ebyalo ebikoseddwa kuliko Ntimba, Kitwe, Kalenge, Kikota, Bweyale, Kibuye ne Kawongo era nga buli kyalo kiri ku kizinga kyakyo. Ekituufu kyenyi tuli bubi tweraliikirira korona tutaddeko n'okweraliikirira ebirwadde bya kolera goge mazima tesaba gavumenti mutuyambe tusabe busabe. Abakulembeze nga bakulembeddwa mu Charles Tebandeke ekizibu kino bakitadde ku kisambi ekyasenga ku nnyanja Kyoga omugga Nile egufulumira era batebasaba gavumenti okusitukiramu ku mbeera eno. Batwale ekyuma kye bayita excavator
mu kitundu ky'Ekayeeye ne Muni kigogola awantu awo amazzi gaddemu gatambule bulungi nga bwe gatambulanga edda. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate waliwo omugagga akiguddeko bw'agenze mu nnimiro ye n'asanga ng'ebitooke byonna babisaaye ne babimalawo. Bino byonna bitadde ku nkaayana za ttaka era nga bino biri bbunga. George Mulika nga mutuuze w'ebbunga yakiguddeko bw'asanze olusuku mwabadde alimira emmere y'amatooke nga lusaayiddwa ne lusaanyizibwawo. Olusuku olwogerwako luli ku eka namba era nga lubadde makindye mu kizungu gye babadde bajja emmere ey'okulya n'okutunda. Mulika agamba nti yafuna essimu wiiki ewedde nga bamutegeeza nga babasaayo ekitundutundu ku lusuku lwe bw'atyo n'asitukiramu n'addukira ku poliisi. Abasajja bano baali bamubazze nga beekwese emmanga eri. Mu dakiika 15 ze namala ku poliisi baali bamaze okusaawa wano kubanga baali bandikukkwa. Tugenda okujjana ne poliisi ne badduka emisinde mingi nnyo ne badduka ne bakkirireyo wansi. Bakkirireyo wansi ne tukwatako babiri. Ne nkwata essimu ne njukubira chairman. Chairman nanga nti nze sibimanya abo simayina gye baagulira era nze siteekangako ku mukono ku ndagaano yaabwe. Wano Mulika wasinzidde n'asaba gavumenti emuyambe enoonyereze kutiisibwatiisibwa okumukolebwako ku ttaka lye. Nkwate ekyapa bagise documents zonna nze njimanya by'ebyapa byonna ebiwandiiko byange mbiwani Musa Kalanzi akati Kalanzi tontalinawo kintu kyonna kati mbadde na akajima gisoma naye nfuna essimu kati essimu kubanga wenzize ebadde ya Kalanzi yine mbuuza connection ejyetya nakafuna ebbaluwa ate Kalanzi akuba ayagala kakasi ebbaluwa ngifunye naye nkuba essimu kasi gitegedde na bulungi nnyo Kabwenzo jukube essimu Kalanzi yennyini yadankubira. Era twogera awo Kalanzi nga ayogera ng'agamba mbu ye tannaba kutema lusuku Ssemugoma yalutemi. Era ye tannaba kugulako wano ye yagula eri wansi wa Ssemugoma. Mbu taklayiminga nga nawo. Bwe twogeddeko ne Francis Ssemugoma Mayanja gwe balumiriza okuba emabega okusaawa olusuku luno ategeeza bw'ati ku nsonga eno. Bali baagala kwetaasa kakati ndaga kati bwe baba nga baakitwala. Ani omulala ajja ataakitwale bandibadde balwana n'oli gwenkiwa. Nze ndudde ebbanga nga nkolagana ne mukama wange ono. Wadde Musa tuwulira mu bigambo tanaba kututukira ayagala okusaasula Mulika ssente aba kusasula emmere ze yanonye naye ekyo tekikigaana ffe okugenda maaso n'okunoonyereza omusango gwaffe gyetulina okunoonyereza egya criminal trespass egya malicious damage. Nze Joel Mukera, Lwabukedde TV1. Nga tukyali mu mbeera y'emu ey'enkaayana z'ettaka waliwo abatuuze Bukwambi abasattira olwa tulakita ereeteddwa n'esinde emmere yaabwe. Aladiswe Bwikwe alagidde poliisi okukwata omusajja ono. Abatuuze b'e Bukwambi mu ttongolo waadi Ennyanja Mbuyukwe bakeeredde mu kusattira bwe basanze tractor ng'etandise okusenda emmere yaabwe era ng'erima ekkubo nga bakulembeddwa mu Florence Nakasujja bategeezezza nga bwe batamanya ne yasenza emmere yaabwe. Ffe tuli bannannyini kibanja tetuli bannannyini kibanja tetumanyi ffe tulaba bulabi tulakita ekola ki erima naye ffe kye tukubiddwa omulanga balimye mu kibanja kyaffe wakati. Kyokka lumonde wange bamuyiwako ettaka singa bazze ne baŋŋamba ne bantegeezaako oyinza okumanya n'ekintu okiraba bulabi nga kyo kiguddewo bugwe. We tutuukiddewo ng'omugoba wa tractor agisimbye ku mabbali kyokka bw'atulabye n'adduka abatuuze balumirizza Mukoza Musoke omwana w'omutaka okubasendera emmere yaabwe era ng'aludde ng'abeewerera. Musoke atufuukidde ensonga ffe batuzaalira kuno tukulidde kuno tufumbiddwa kuno abalala ffe waffe wala tetumanyiiyo tutuuka ddi e Rwanda. Amyuka ssentebe w'ekyalo kino Emma wa Uganda naye yennyamidde olw'enneeyisa ya Musoke era n'ategeeza nga RDC Buyukwe Jane Francis Kagayi bwe yayingira mu nsonga zino era n'alagira Musoke okuyimiriza ensonga z'ettaka lino naddala ez'okulima amakubo n'abanyooma. Era ekigambo kye yakozesa okuddamu okulima amakubo muneeno obuyinza bulina kuva waggulu nga buweereddwa abalima amakubo. Abantu abakoseddwa wano bawerera ddala abantu 150. Okwetoolola awantu wonna amakubo gabadde galimibwa. Ntuusa eddoboozi eri omuntu yenna gwe kikwatako alaba nti abantu b'e Bukwambi beetaaga obuyambi bwa gavumenti eno okubayamba basigale we batudde nga bali ntende. Ye Musoke kaweefube w'okumufuna agudde butaka wabula nga muganda we Henry Kasajja bw'atuukiriddwa ategeeza nga Musoke bwe yezza obuyinza ku ttaka lya kitaabwe era nga byonna byakola abikola nga ye omuntu. Almost yatuwamba nga famire mu mbeera eriwo kuba ne byakola famire abamu titubimanyi kubanga tebima ku omulambo
n'obuuza kitaawe agamba talina kyamanyi naye ekiri ku gulawundi kitambula. Aradis Kagayi avumiridde enneeyisa ya Musoke n'ategeeza nga bwe yali yayimiriza ensonga zonna ku ttaka lino era alagidde poliisi ekwate Musoke avunaanibwe. Atubuulira ayinza atya okusenda emmere y'abatuuze nga gulawo amakubo agatalimu era galagawa. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate mmala getulina mu agataliko mu ttuntu Father Joseph Sentomero okuva mu kigo ky'ebbiina Yinyamidde olwaba ku maddembe abasusse okutulugunya bannayuganda kyagamba nti kiviiriddeko abamu okufiirwa obulamu. Okwogera bino abadde mu mmisa etegekeddwa e Mutungo mu ggombolola y'e Nakawa. Father Joseph Sentomero okwennyamira olwaba ku maddembe abasusse okwesa eryanyi eri bannansi abadde mu kitambiro kya mmisa ey'okujjukira olunaku lw'abaana abaatirimbulwa ku mulembe gwa Kabaka Kerode bwe yasindika abasajja b'okutta buli mwana ow'obulenzi eyali azaaliddwa n'ekigendero eky'okutta Yezu eyazaalibwa ku mulembe ogwo. Tukidde olunaku lwa Holy Innocents. Abaana abo Yezu nga yakazaalibwa, abaana bonna baali bazaaliddwa mu Roma mu budde obwo. Kabaka Herode yali kabaka. Mu mmisa eno bakungubagidde n'omugenzi Francis Sentongo omu ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya Nuupu eyafudde ku Sande nga kigambwa nti yalinnyiddwa mmotoka. Yatugomboddwa ng'emmotoka emulinnya. Tusoolirwa nnyo olw'okumala ebbanga ettono wamu naye ku nsi emyaka 24 gyokka gy'amazeeko. Mmisa yeetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo okuli mmeeya wa Nakawa Ronald Balimwezo Nsubuga nga kati ayagala kyabubaka bwa paalamenti. Owa Nakawa East Paul Mugamba ayagala okumuddira mu bigere ku kyobwa mmeeya. Bakansala okuli Faizo Kibirige Uwini Nansubuga n'abalala nga Father Sentongo abasabidde obuwanguzi. Abamu babadde bakulembeze era bagala okulinnyisibwa ate ku ddaala ery'obukulembeze. Tulabyeko ku birungi bye batukoledde mu Nakawa muno era betwenyumirizaamu ennyo. Ayi Mukama bongere omukisa gwo era bawangule ate n'abayingira obuyingize nga bakansala abazza bapya nabayi Mukama bawe obuwanguzi. Kyokka asabye abakumaddembe okweddako ku bukambi bwe bakozesa eri bannansi n'asiima abakola ebirungi n'okulumirirwa eggwanga Uganda. Balimwezo ne banne bagumizza bannayuganda era ne bawera tibakugenda maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okuwenja akalulu. Twagala Electoral Commission etutegeeze mu bwerufu nti campaign zimiddwa naye ate lwaki ziyimira mu kaseera nga kano katwakuwa programu yabo bajeti yange ogenda gikola oti mutegera bulungi tuze tunoonya akalulu era tugenda kusigala nga tukanoonya. Gavumenti yategeka akalulu ne tukkiriza tukagendemu mu mirembe naye ate tulaga nti akalulu kategeka naye ng'eringa tayagala kabeere. Kijja kuberamwa tukyali bagumu obutabi kyagenda mu maaso. Abatomedde muganda waffe Ssenteza Frank tubamanyi era nkikakasa nti n'omukulembeze Museveni yenna gyali abamanyi. Lwaki effort gye yateekawo nga anoonyereza ku bannannyini mbuzi tagiteekawo effort yennyini y'emu eyo ng'anoonyereza oba ng'akangavvula buli omu yatuusiza ekikolwa ekyo ku muganda waffe. Joel Mukeera yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo. We wish you